Yes, Faadi TV ujimbaniriza kade kano mwasize mutya mwasibye mutya ngena kusaba subscribing atonyigene kane following ku Faadi UG News no YouTube channel yange muzi follow ngezo temujja kubanga mwejusa subscribe atonyigene kade abali kata mbatumdeko abasinza mugwanga eri America muli bamanyi okubanga muji following mikolo janga basinzira ku University of Chicago mbatumdeko bali kubanga mu following Faadi TV UG Faadi UG News Kara TV Uganda na KB TV UG Faadi UG News nayo tekayo amawulira gabagatambira tambira kosa ne Faadi TV UG mwebale nnyo mwe ebali dala okubanga mu followinga kuli sevanizi munange waliwo omwana waliwo omwana munasinya senyi gantawanya mninga kuli sevanizi waliwo omwana amunoonya omwana amunoonya omwana ono agamba nti nno kwegamba ayagala kola kyakusinkana kuli sevanizi agamba nti kuli sevanizi ye taata we anti social media bannange tunuya ka screenshot kano kagamba kuli sevanizi mukwano waliwo omwana akunoonya bambi kuli sevanizi waliwo omwana akunoonya bambi. His story is so emotional. Togamba nti waliwo abagala okusula just meet him okakasoba wo atero neddoboozi mufaanagana omwana yesibye ku kuli sevanizi mwana mulenzi amwesibye kagamba nti kuli sevanizi ye taata era ng'omulenzi yalemedde kagamba nti agala kusinkana kuli sevanizi mateeka agamba nti ye taata we ateeka okumusinkana essaawa yonna kuli sevanizi akyaganye okuba nga ayogera ku nsonga eno nga bina ebitambula mpola ku social media omulenzi agamba nti kuli sevanizi ye taata we anti social media munnange omulenzi sebo ayimba n'okuyimba bafaanaganya n'eddoboozi bafaanaganya eddoboozi lifaanaganya ddala ebiri serious muno ngenda kusaba subscribing atonyige ne kale bagita Faadi TV UG mugisikale nga mumfollowinga updates banazo following Faadi TV UG ojja kubafuna updates ezibatambula muno ebitambula essaawa zino ensonga nzija kuli sevanizi sebo omuvubuka amwesibyeko agamba nti kuli sevanizi ye taata we abasinga bagamba nti kuli sevanizi munange vaayo gyokole ki omusinkane kubanga story munange eri emotional nnyo just mu meetings okakasa oba siwo oba wo kuba ayinza okuba nga wo nga wayitako esides eyo nga tomanyi tomanya oyinza okuba wayitayokko ng'olina omukazi gwe wayisaamu eggaali awo n'afuna olubuto n'azaala omwana oyo wandibadde ogaana okuba ki n'okakasa munnaye kuli sevanizi yakyaganye okuba nga ayogera ku nsonga naye nga ye omulenzi yakyakola ki akyalemeddeko agamba nti ateeka okuba nga amiitinga kuli sevanizi mateeka essaawa yonna omulenzi yagamba nti ajja kulemerako mpaka lwada musisinkana binaggwerawa nga abasinga bagamba kuli sevanizi yandibadde abako kyakola talowooza nti waliwo abagala okukola ki abagala okuba nga basanyawo kaaliya ye nti yabagala okukola ki okuba nga basanyawo kaaliya ye ey'okuba nti muyimbi bagala kusanyawo tutumiriye oba kale kaaliya ye byonna okuba nga bamusanyawo agwe bagamba nedda twale agala kukola ki ayagala kusula just kola ki just meeting omwana anange omulenzi seba alina eddoboozi lifaanagana n'erya kuli sevanizi munnange bafaanaganira ddala nenneeyisa nga bamanyi kuli sevanizi wasoonoka yenna n'omulenzi engeri gye yeeyisaamu ozanya gwe n'okuzanya kuli sevanizi ajagenda amusinkane nga wowe Faadi TV jimatundika abali kati Saudi Arabia subscribe atonyigende kane fulengane ku Faadi UG News Faadi UG News nayo yange mugi following subscribe atisenga o following mbele bulungi mwera